You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omujjulizi ow'omulundi ogw'ekkumi ye Fred Kisitu mu musango okuvunaanibwa abantu omwenda abateeberezebwa okuba nti baasaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja n'ekigendererwa ekyokumwonoona. Fred Kisitu ng'ono yali mukozi wa Kayanja era nga ye yali asasula abantu bano aboogerwako abavunaanibwa. Agamba nti abantu bano baasooka kufuweebwa nsimbi zaabwe kumpi ne ziggwaayo era ne batandika okusala entoto engeri gye bayinza ate okufuna ssente endala okuva ku Musumba Kayanja. Kyekyo lwaki baasalawo okugenda mu maaso n'okulumba ekkanisa ye nga boogera ebigambo ebitakwatagana. Ono nno okwogera bino abadde agenda mu maaso n'okuwaayo obujulizi obwongera okulumika abantu bano nti ddala beenyigira mu nteekateeka y'okwonoona erinnya ly'Omusumba Kayanja. Kyokka oluvannyuma omulamuzi wa kkooti eno eya Mwanga 2 Adamu Zibyarugaba ayisizza ebiragiro ebikakali oluvannyuma lwa munnamateeka oludda oluwaabi ayitibwa Robert Ojambo ng'ali wamu n'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya okwagala kumpi okwekuba eŋŋumi naddala mu kkooti eno omulamuzi gy'abadde takkiriziganya nakyo. Bino byonna okugyawo kkooti emaze kulagira munnamateeka wawawaabirwa okugenda mu maaso n'okubuuza ono abadde azze okuwa obujulizi Fred Kisitu. Kyokka Robert Ojambo n'ategeeza nga omutwe gubadde gumuluma. Omuwaabi wa gavumenti amutegeezezza nti ono azze yeekwasa ensonga y'emu era nga guno gubadde kumpi mulundi gwa kusatu. Munnamateeka Ojambo kwe kumuddamu nti ono tasaanye kuggwaamu ssuubi oba mu luzungu kyakozesezza n'agamba don't be hopeless. Omuwaabi wa gavumenti waawulidde kino ategeezezza kkooti nti no bibeera ng'ebyokumuyisaamu olugaayo era n'obutamuwa kitiibwa n'olwekyo abadde asaana okubonerezebwa. Bannamateeka b'oludda oluwaabi era mu ngeri y'emu bategeezezza nga bwe bataddeyo okusaba kwabwe nga baagala kkooti ekkirize bannamawulire baddemu okukozesa kamera zaabwe n'amasimu mu kkooti. Omulamuzi omusango gwongezaayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno.